Biwulidde nnyabo by'ebitiibwa ebimpiiriddwa olunaku lwa leero abakulu b'ekika b'effumbe ng'era abamu ku babaddewo bikakasa y'omu ku bantu ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga edduduviiko baakuntawaanyiza ki Dibya kuba kati nsikidde omuzannyo so emba nsikidde omuzannyo n'ebyetiibwa bwe eby'omuzannyo bijjirako. Okay. Obadde otugamba abamu ku babaddewo nga ba-witnesses ng'ebitiibwa bino bikugonnyomebwako. Yes, wabaddewo ow'ekitiibwa avudde mu kabinenti y'obwakabaka azze okulaba nga since ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga tasobodde ebbeera busogo baweereza wabaddewo ne Honorable Nsereko wabaddewo Geoffrey Lutaya, Honorable Geoffrey Lutaya, Honorable Kayemba, Honorable Hildaman, Honorable Nsereko Muhammad, Mwami Abdi Mukiibi, abantu bangi Mwami Senkubuge eyako. Okay. Conrad, tukulaba ng'oli mwana muto ge mazima naye entebe gye bakutisse nene nnyo omwami Kato Lubwama bw'omwogerako muntu munene nnyo mu ggwanga nnyo kintu kinene nnyo kwegamba okwogerako erinnya yokka nti Kato Lubwama entebe eno oteeseteese gitwala mu maaso otya oba ligasiyo kati ekisookerwa ddala omuntu eyasookera ddala okumpa entebe ye bwe yali alamba ndowooza ng'era manyi ebisobokebwa kiki nsobola okukola n'ekyo kye sitasobola kukola era nsuubira nti mu bbanga eribaddewo omwaka ng'ebiri emabega okuva bukyangaabuuka ngezezzaako okulaba nga emirimu gye gitambula mu maaso gwe wennyini wajjanga 14 ku Baatival omwaka oguwedde 2024 n'olaba legacy concert ye guno omwaka tulina products zaffe ku DSTV Cal Magic Prime ennyimba ze ziri mu kutereezebwa mu katabo ke twayogerako abasoma Oluganda because it's a hard process ennyimba 15 so wabeera waaziwandiika ate n'atereeza Oluganda ne muwamu omuntu atoddusoma bulungi wasiredde ate ne muzzaayo so saagala gamba nti kyangu naye taata wange yanteekerateekera okubeera nga bw'aba taliwo mu kino ekiseera kiki tuba tulina okukolera kiki tuba tuzzaako. Okay, twawulako ku studio tulina studio gye wakola gye mwakola kitubuulireko ati studio bagiyita ebadde ekola emirimu bagiyita Badilisha Studios. Badilisha Studios is a production house erina ebyuma byayo ebya audio visual tukola film but then twagezezzaako okubbula ate mu ye Kato Lubwama Studios yo egenda kubeera nga ekwasaganya ku mizannyo copyright ey'emizannyo muzeeyi gye yafa nga alisse emizannyo nga woowulira William Shakespeare we yakola Romeo and Juliet ne biki waliwo kye bayita the Shakespeare Foundation omuli wakisize zonna so ayagala mwagenda najja n'atambula n'akola because emizannyo gye gyalimu estate tegikwata ku nze nsekka gikwata ne ku baganda bange abalala. Okay. Omugenzi yali muzannyi ate nga mugatta bantu yagattanga abantu abayimbi creatives zonna yafubanga ozigatta ekintu ekyo ogenda kihandulinga otya? Nsuubira kyatandise bulungi eggulu ekiro ekyalagiddwako kyalaze nti tuli already mu nkolagana ennungi n'abayimbi abamu muswa abayimbi eggulu kuba bannakatemba saagala kugamba nti babaddewo fine naye abayimbi presence yaabwe eggulu yabadde felt a lot okusinga aba theatre ne drama so nsuubira nti twatandise bulungi wabanga Mr. Semakula atuli emabega tetusobola ate kugamba nti nno music tumusuulewo bwe tutya ati omugenzi Kato Lubwama ye teyeera mu ntama nga buli kimu akikubawo nga bwe kirina okukubibwawo era nga bwe yali teyeekuba mu ntama nva mu ntumbwe za taata wange bye ŋŋambira bye ŋŋamba ndi musajja muganda njagala obwakabaka bwange
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. So olowooza ki ekiyinza okuntiisatiisa mu nsi muno ng'asinga okubeera n'ekitiibwa mu nsi gwe nzikiririzaamu atwagala nga balubwama? Kuba asinga okubeera ekitiibwa mu nsi ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yasinga ekitiibwa. So tetuli mu kutya konna anaaba atweŋŋanza obulungi nga tumusembese ate anaaba atweŋŋanza obubi era nga tumusalira amagezi mu nkola gye yabikolangamu ebintu. Osobola okwogera ekintu nga tutidde nga bwe batwaliranga abantu n'agamba gwe gundi kino gwe gundi kiri. Byebimu ku bitufuula balugwama. Byebimu ku bitufuula balugwama okubeera ng'olina character. Brave character. Eri abantu bonna abagamba kibadde kibulamu Conrad ali shy, Conrad ali reserved, ayinza okutafiitinga bulungi. Obamanyi abantu babeerawo banneseeyaza abo buli wamu. Conrad tasaanidde, Conrad ali obagamba ki? Bagamba mulinde bulinzi ka sinema. Wanje? Balinde bulinzi ka sinema. Kyekyokka kyenyinza obbagamba. Omugenzi abadde agala nnyo abantu nga ye agamba mbeera wali bagagga era njagala bagagga. Wekiri kitya ku saidi yo? Ate nze baasukka nawe kuba ate ye bwe yatusomesa amasomero gatututtemu tuzze tusoma n'abaana b'abajjaaji, baana b'abadokita, baana b'aba piloti. Emikwano gyaffe emigagga ate naffe gyeyongeddeko ku mikwano gya muzeeyi emigagga. Conrad, abantu bonna abaliyo nga bateekateeka okuddamu ennyimba za muzeeyi bwe kiba nga bisaawa eno gw'omuddidde mu bigere obagamba ki? Mbagamba nti wakisi ezo zonna balindeko tumale okuzitereeza bulungi mu copyright. Tulindeko zitereeza bulungi mu copyright. Copyright wenaavaawo nga tumaze okubitereeza bulungi nga within tulaba abayagadde ne si buli muyimbi nti nate agenda kujja tumuoluyimba lwa kato kuba aleese ssente no. Era waliwo abayimbi betumanyire ya forward ng'agambye nti nno abo tebakwatanga ku nnyimba zange oba ono akwatenga ku nnyimba zange. Beemanyi naawe bamanyi beemanyi nengo abamu kubasinga okubeera beera asingira ddala okwagala ennyo ennyo yali King Saha, Rema Namakula, Misat Semakula, Carol Nantongo. Abo be bali mu ttulu bya leeyo tribute album gye tujja okukola. Kati abatalina maloboozi gagendamu yo direction, please, we are very sorry. Gwe emikono gino woogiraba olaba girabuga feesi yaani. Gwe olaba feesi omanyi feesi bazigomba bwe bati. So gwe olaba feesi n'emikono gino gwe olaba feesi yaani yo gye tulaga abatamanyi kuyimba. Tubuulire wamakono kikulekedde. Twawulirako liri pazo singa wazze n'olaba abaana oluyimba engeri gye baluyimbyemu naawe n'olaba bye wayimba wandibadde muganda wange my brother wandibadde odduka ekikulu kubanga bakula anyway pazi wagamba ebigambo si bibyo ne bakuhumiliatinze nnyo baana kyalo abaana bayimbye kirabye zayo keba bigulabe bamihumiliatinze nnyo bambi bamulaze nti tamanyi vocal progressions, tamanyi chords, tamanyi tonation. Ali just flat. Ali just flat. Banzalira mu ndongo. So yimba lwaki toziddamu kezimu? Ogwo guba mululu. Weyanza abantu bakatama mwagalo nakyo buuza. Okay, buuza. Kyendowooza tekyandibadde ku government kukikola because it can't happen. Bannabitone, what if you have, let's say, tugezeeko okugira Hollywood standards, you have over 100 stars on Nigeria. Wobera never star every time that you put in their people. Nze kyendowooza families z'abo abantu kino kiddayo eri families z'abannabitone.
omuntu amala obudde ng'agenda ku bizinga akuba endongo ayimba amala obudde ng'ali mu kuzannya waafa olw'okuba yali akolanga okuzannya oba okuyimba omulimu gwe ne tuguvaako ne tudda ate mu kintu ekirala ne twerabira ebintu so families z'abantu bonna betufiiriddwa ab'amaanyi. Me myself, for me, I'm starting up something. Mwami John Sega yampadde amagezi n'aŋŋamba katulubwama tulina omukolera museum. Era ku studios ezo eza wansi wajja beerawo museum, waggulu tuteekeyo editing spaces ne shooting spaces. Naye nga museum ekoleddwa. Maybe what we can do, tuyinza kugamba nti tuteekamu ebintu by'abo ba artist abazze batufaako nga Martina Ngumi, nga Nabiryo, nga ba Sirumaga, abo abantu bonna Byron Kawadwa ne tufuna ebintu byabwe eby'amaanyi ebiboogerako ne tuba tusobola okugateeka. That's something that we can push for. So a museum is better than a museum is much better. A museum entails ebintu obulamu bw'omuntu. Ogange ninagenda ku corporate debbi yalekanga ye project d'affiching. Always a corporate ekoleta eri omuwandiisi. Corporate basically mu kutegeera kwange ne ku byensomye mu bintu bya film. Tugeze nina firimu yange eraga ku DSTV. Power Magic Prime. Nganso mwanti kye ndi mukuddako kuba abantu abasinga batategeerera copyright kyetegeeza. It is just omuntu ono abazise okukozesa wakisizo, literal wakisizo, omufunyeeko otya sente obutatwala bwongo obwo bukozesa ye n'agaggawala nga gwe tobufunyeemu. Kitegeeza nti nno omuntu ne waba agenda kutwala a script ey'omuzannyo oba bwa script ey'oluyimba ng'agenda kuddamu dimintiriya ono olwatuukira okumuddamu abeera ategedde nti nno erimu ku bintu by'aba agenda okufuna oli eyaluwandiika ssente